Sololewa weliwa wonna Sololewa weliwa Council. Yes. Nako olwaleero omusango gw'okwongezaayo obwa deeti ze mbadde musabye enteekateeka eri etya okusinziira ku omusango bwe twasemba wano mu kooti siteeti yali esabye mbu olunaku olwaleero bajja kuba nga bamaliriza okukola okunoonyereza mu misango gyo naye ekitumazeemu amaanyi okujja leero ate ne batugamba era bakyakola okunoonyereza naye era tugambye omulamuzi bali mu kulya ebigambo byabwe bo gwasemba bali bagambye olunaku olwaleero bandibadde nga bamaliriza okunoonyereza kwabwe so ate omusango gutandika okugenda mu maaso naye ennaku ze batuwadde tujja zigumira tetulina nteekako olutalo wakati waffe ne kooti katugume kuba nnaku si nyingi tujja kukomawo wano era tusuubire ng'omulamuzi bawadde oda siteete neebe baliriza okukola okunoonyereza kwayo era ng'etuwadde ebyo bejje mu kunoonyereza oba kyetuyita disclosure so era tunaffe tufuna engeri gy'okutegeka okubooleza omuntu nga bwe kino client wamwe ali mu mbeera ki client waffe talina buzibu embeera gy'alimu nnungi era mugumu kuba gino emisango si misango egigitiisa si misango egitiisa teyatta muntu olaba n'abatta abantu babeeyimirira ne bava mu kkomera so ffe tuli rede atulinde olunaku lwe batuwadde nebiddako mujja kubisanga mu kooti batuwadde 29 guno omwezi tugenda okukomawo mu kooti bwe tutunuulira ebbanga ligenda lyeyongerayo buli kaseera lyeyongerayo omuntu yandyebuuza waliwo ekitali kituufu ekiri mabega omusango guno kati olaba emisango gy'ekika kino batera ogiteekamu politics ez'enjawulo era tekitwewuunyisa si gwe gusoose okubeera bwe guti naye at the end of it all tuli bagumu era tumanyi nti tujja kukola ogwaffe omulimu gwaffe nga balonda olwokuba tuli mu kukwatagana ne client waffe era bwe tuva wano naye tugenda mu meeting atwogere naye briefing ekyekigenda mu maaso yes statidde bagina emisango si gwe gusoose olwokuba abasinga batera ogikuliriza ne bagiteekamu ebyobufuzi ne bagiteekamu ebitakwatagana naye emisango gya bulijjo era abantu bebaza emisango oli kati njagala mumanye mwena bavaayo okumusalira omusango kati byemukola tebiri mu mateeka omuntu bamupresuminga oba bamutwala okuba nga talina musango mpaka nga kooti erina obuyinza ey'amaanyi era eyeetengeredde ng'emaze okusalawo nti omuntu oyo alina omusango gwe munvunaana nakuza naye mwe abalala bagenda okuvaayo ndaba ku social media buli omu ayogera kyayagala tebiri mu mateeka era kyemukola mwandikikomeza ne mulinda kooti n'esalawo kati byonna byemwogera just ndowooza abalala munoonya views ne likes social media naye byemukola si bye bituufu naawe enkya bajja kukukwata olw'ekintu ekitategerekeka era bakuteeke mu kabuli buli omu olaba engeri gyakwogerako ebitakwatako kati muleke kooti tugiwe obudde nga bwe tuwadde ennaku zokukomawo mu kooti wano netuwulire state bwe nebeerudde etuwe byejje mu kunoonyereza naffe tutegeke okwewozaako kobutuwaffe bwe bateerirudde tujjasaba omulamuzi ekisango akigobe kuba tekiina kanyisi konna kyekyo ekiddako kale byebyo ndowooza kwebaza omulamuzi ku nsonga zakoze eki zazikuttemu kannabwala tetugenda kukoowa kujja okusookera ddala ebibinja byali byanjawulo ebyajjanga kati bagenda beesala mpola abaffe aba Buganda tugenda twesala mpola naye nga waliyo era abali mu bumooli batugamba tugende mbakoowoola mwenna ekikwata ku kabaka tuyimukirewo kabaka tamanyiirwa kabaka tasongebwamu munwe kano akaana kakyaliisa ebijanjaalo empiso kati kazze kasanyufu kubanga nako kalina ebibinja byako ebibinja byonna tugenze tubikuba nga buli we bajja tubaddusa misinde tebazze naye kalengeddewo ekibinja ekivumi ekirala ne kasanyuka era simayiro kagitaddeko naye tubakoowoola mwenna tetutirira kabaka tubeerewo ku Ssaabasajja kabaka okubuta mutyoboola ffe ng'abavubuka aba Buganda bwe kwaffe tuli wano kakasa tuweeza ennyingo embereberye
okutaasa n'okukuuma Namulondo nga tuli wano kakasa nti tuli bamativu ng'abavubuka eri abo bonna abavaayo ne batandika okuwewula ekitiibwa kya Namulondo n'okuyisa Ssaabasajja Kabaka mu ngeri etagwana. Tuli wano okulaga obutali mu mativu baffe nga tuvumirira abantu bonna n'abakyajja mwenna abaagala okugezaako okutiginya ennono yaffe tutakuta mu ngeri y'ekifuula nnenge nga tubakakasa nti tugenda kubakkiriza nga ffe abavubuka ab'omulembe omutebezi. N'olw'ensonga eyo tugenda kukoowa tujja kujja mpaka ng'ensonga eno emaze okutuukibwa ku ntikko yaayo nga amateeka gakoze nga bwe galina okukola. Batwongeddeyo mpaka nga 29. N'olwekyo nkoola abavubuka mwenna okuva mu bika bya Buganda 56 okakasa nti mujja tubeerewo nga bwe tuzze olwaleero mu bungi neera mujje tubeerewo tukakase ensi nti tetugenda kutuula eyo kwetuulako ng'ekitiibwa kya Namulondo kirinyirirwa awangaale Ssaabasajja. Okunnuma ku mutima Beene ye muntu akuŋŋaanya buli kabira, tasosola mawanga, tasosola madiini. Kati gwoba weeyita ki okuvaayo otuuka okumutyobola paka ku baana be? Ekituufu tuwulira bubi, tuwulira ennaku mu mutima, ekitali ku Muganda yekka kubanga mulimu bosanga si Baganda naye nga nabo balumirirwa ekyakola ki ekyabaawo. Ayi Beene gutusinze nnyo, ffe nga Buganda bumu tulina okubaawo paka. Ekitiibwa kya Buganda kyafadda tukikuumenga ffe abaana balero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe bafiirire ensi yaffe. Uganda nsanga lya mbogo ye Gazaanya.